Kitalo nnyo nnyini ddala. Kusaasira kwa maanyi tukuweereza eri famire y'omuzannyi w'omupiira munnaggwanga omukulu omuzannyi David Owori. Famire ye tugisaasira. Tusaasira abazannyi ba ttiimu ya AS Villa bonna, ne tusaasira ne ssekusaasira yenna abawagizi b'omupiira mu ggwanga Uganda. Ttiimu ya AS Villa emaze nevaayo n'ekakasa okufa kw'omuzannyi waabwe David Owori. Okusookera ddala babadde basoose gye buvuddeko ne balaga nti akyali mu intensive care unit oba nti waali akyaliko kikuba mukono, wabula ssaawa zigenze okukoona 8:12 nga team club ekakasizza nti omuzannyi waabwe avudde mu bulamu obw'ensi eno. Era okusinziira ku statement ewandiikiddwa ttiimu y'omupiira eya AS Villa, bagambye nti club statement, it is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs. Our deepest condolences and prayers are with his family. Rest in peace, Captain. Nti mnenaku ey'ekika ekyawaggulu ttiimu ebadde ekakasa okufa kw'omuzannyi David Owori abadde ali mu kufuna obujjanjabi ku ddwaliro lya Case Clinic oluvannyuma lw'okulumbibwa era ne bakubagiza abafamire ye. Kati nno mukwano gwange gwe ataafunye mawulire gano mu bujjuvu bwago, omuzannyi wa AS Villa era nga ono yabadde ne kapiteni wa ttiimu ey'omupiira eya AS Villa, ekimujje mu bulamu obw'ensi eno bye bisago bye yafunye mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Leero ennaku z'omwezi 5 August 2026, kati ejjo ennaku z'omwezi zabadde 4 August 2026. Ekiro kya jjo okusinziira kwakwasaganya ensonga z'ebyamawulire ku club eya AS Villa, Afande Hassan Kasinje bwe yayise ku mukutu gwe ogwa X yatunnyonnyodde nti defender wa ttiimu ya AS Villa David Owori yawandiise bw'ati, yagambye nti our AS Villa Jogo captain David Owori was attacked last night near his home in Machinde at around 8 p.m. by unknown thugs. He is critically injured and admitted at Case Clinic. Our president will be addressing the press about the developing story. Get well soon, son. Our prayers. So, Afande Hassan Kasinje yabadde alaga nti captain wa AS Villa yabadde atuuka ewaka agasajja agatamanya ngamba ne gamugwako kiyiifuyiifu ne gamukuba okkakananga ebisago bimuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi eno, newankubadde afande bwe yaweeredde message eyo baadde bakaddusa omuzannyi ono mu ddwaliro erya Case Clinic enenno nga jassiriza omukka ogw'enkomerero. Kati nno omuzannyi ono Owori abadde mukulembeze wa ttiimu eyo. Njagala okujjukiza nti mu mwaka gwa 2023-2024 season eyo AS Villa bwe yali ewangula ekikopo kyayo ekya Uganda Premier League, ono y'omu ku baagikulembera era nga AS Villa yali emaze emyaka 20 nga tewangula ku kikopo kya liigi era baali awo baweza ebikopo 17 ebya Premier League. David Owori avudde mu bulamu obw'ensi eno. In fact wentuukidde okubanga nkuwa eggulire lino ziri ssaawa 9:16 Parliament y'eggwanga etegeezeddwa ku mawulire g'okuba nti omuzannyi ono afudde era nga Honorable Paul Mwiru MP wa Jinja South Division East yavuddeyo n'agamba Parliament nti omuzannyi David Owori eyazannyirako ttiimu ya Uganda Cranes ate era nga ne ttiimu ya AS Villa abadde agikyangira endiba afudde oluvannyuma lw'okubeera nti baamukubye peeva ku ssomero oba kumpi n'essomero lya Kibuye Primary School olunaku olw'eggulo. In fact Honorable Paul Mwiru asabye Prime Minister abeeko statement gy'ayogera
oba gyawa ku kufa kw'omuzannyo ono. Era Parliament efunyeyo akaseera ak'okusiriikirira okubeera nti bajjukira omuzannyi Paul Owori. Wumula mirembe. Jogo, once a jogo, always a jogo. Kibi nnyo nnyini ddala. Awo nno tuveewo. Engeri gye tubadde nti tukyayogera ku nsonga z'okufa. Akatambi ako koolaba kakwatiddwa mu Kooti. Amawulire agava mu Kooti, in fact katusooke n'olunaku olw'ejjo. Abatta Susan Magara, omukyalo oyo mu mwaka gwa 2018, oba ababadde nga bateeberezebwa ebbanga lyonna nti be baamutta. Olunaku olw'eggulo baasingisiddwa emisango. Bano nga bali 9 bweddu. Era omulamuzi yagambye nti okusinziira ku bujulizi bwonna obubadde buvaayo, bano bubalumika bulumisi. Katulabe ebyabaddewo ejjo, ate nzire nkwongere ensonga y'okuba nti olunaku olwaleero kuliko abasindikiddwa Kalabba. Kitegeeza nti nsanze nti obujulizi obwaleetebwa abawaga gavumenti mu Kooti eno bwakakasizza Kooti eno nga tebuleseemu muntu wonna wonna. Ddala kituufu Mohamed n'abawabirwa mwenda mwenyigira mu kuwamba, mu kutta n'okutwala ssente ezaaweebwayo kamere y'omugenzi Susan Magara kandi musobola obulamu bwe mu kituufu. Accordingly, in agreement with the opinion of the assessors, era nga nzikiriziganya n'endabirira y'abatunulizi ba Kooti, I find that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt. kisanze nti abawaga gavumenti omusango guno bakukakasizza Kooti era nga tebaleseemu omunomu wonna. Each of the accused persons, namely era abawabirwa buli omu ku mmwe, A1 Lubega Yusuf, asooka nga Lubega Yusuf, A2 Wasa Hussein, owokubiri Wasa Hussein, A3 Salimu Samiru, owokusatu Salimu Zamiru, A4 Nakandi Hajara, owokuna Nakandi Hajara, A5 Abubakar Shorowa, owokutaano Kyolwa Abubakar, A6 Kisalita Mahad, owomukaaga Kisalita Mahad, A7 Kato Hassan Miro, owomusanvu Kato Hassan Miro, A8 Bukenya Ismail, owomunaana Bukenya Ismail, and A9 Buvumo Musa Abbas owomwenda Buvumbo Musa Abbas are convicted as charged for the offense of kidnapping to procure ransom control section 243(1)(c) the Penal Code Act and murder control section 188 and 189 of the Penal Code. nti mwenna musinga kuwamba n'okufuna ssente ez'obunyweji n'okutta omugenzi Susan Magara ebikontana n'obuwaayiro obwo bw'amateeka bwayogeddeko. I so find date that by the 3rd of August 2026. Nti era bwakisanze ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana 2026. Much obliged, my lord. Ebyo bye byabadde mu Kooti olunaku olw'ejjo, oluvannyuma lw'okubeera nti omulamuzi bano yabasingisizza omusango. Kati olunaku olwaleero lubadde lunaku lwakuwulira nsalawo ya Kooti, wabula ebivuddeyo bonna nga bwe baakola omusango guno bakulwa ebbanga nga bakankana n'okubeera nti beewuunya omulamuzi olw'okubeera nti ekibonerezo ky'abawadde tekibadde kyangu n'akamu. They also acquired land in Luero, purchased land in Luero, that is block 203, plot 92, arising from plot number 218 at Bukekete, Luero, for 14 million shillings. The convicts also acquired several vehicles in their names and those of their associates, and therefore I shall order the confiscation of the motor vehicles. That is Isuzu Elf number UBD 704F in the names of A1, also UBD 711R in the names of A4. Isuzu Elf number UAV 138G acquired by A8.
double cabin pickup number UAW183L in the name of Hakim. Toyota Hiace number UAQ4709. Hiace number UAP232R. Hiace number UAX962. UAX 962. Mwenda Mukaga Bibi. Toyota Hiace number UAW. Nenda Toyota Hiace U Nana Satu Neda Order confiscation of Toyota Carina UAK140U. Nenda Toyota Carina UA Used during the kidnapping. Yakozesebwa okuwamba omugenzi Susan Magara. Toyota Boom UBB 993J. Neyendala Toyota Boom enayo used in the transporting of the deceased body. Yakozesebwa mu kutwala omulambo gw'omugenzi. Toyota A684G. Used during surveillance operations. Ne Toyota Kunyo yakozesebwa nga balawuna entambula z'omugenzi. I further order the confiscation and forfeiture of certificates of titles, transfer forms, mutation forms, sale agreements, logbooks, and other documentation relating to the above acquisitions recovered and tendered before this court. Once confiscated, forfeited, should be sold. And the proceeds be submitted to the family of the late Susan Magara. By this order, this will be superintended by the Office of the Director of Public Prosecution. Also intended to deprive the convicts from the enjoyment of the benefits they derived from their crime. Yo bye bivudde mu kkooti leero ennaku z'omwezi 5 August 2026. Omukazi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Hajara Nakandi. Oyo gw'olaba yeebikkiridde mu black. Kati ate omwami ono gw'olaba ye Abasi Musa. Bano omulamuzi abasindise ku Kalabba. Omulamuzi bano abasalidde gwa kufa olunaku olwaleero era bw'atyo n'abasindika ku Kalabba. Oluvannyuma lw'okubeera nti kikakasiddwa nti baakola kikulu oba benyigira mu kutta omukyala Susan Magara mu mwaka ogwa 2018. Kati ate omusanvu abasigadde kuba bano babadde bakola omuwendo gw'abantu 9. Omusanvu abasigadde babasindise kumala bulamu bwabwe bwonna mu nkomyo, life imprisonment. Babasindise bagende bebake eruzira emyaka gyabwe gyonna egy'obulamu gye basigaza. Omusanvu kati ababiri bo omulamuzi agambye nti kati bo basaana kufa bufi era bw'atyo n'abasindika ku Kalabba. Omuwendo oba lisiti y'abantu bano, in fact omulamuzi Alex yabadde mu musango guno. Kati abamu in fact Abasi Musa Buwembo ye bamusindise Kalabba ne Hajara Nakandi ne bamusindika Kalabba. Kati abasigadde omusanvu kuliko Yusuf Lubega, kuliko Mahadi Kisaliita, Ismail Bukenya, Abubeka Chewocha, Hassan Waswa, Hussein Kato Miro wamu ne Muzammiri Sali. Bano omulamuzi abagambye nti bagende bebake ebbanga lyonna ery'obulamu bwabwe. In fact omulamuzi alina n'ekirala kyalagidde, agambye nti ensimbi zonna ze baakozesa, ebintu byonna bye baagula mu nsimbi ze baafuna oluvannyuma lw'okutta omukyala Susan, ensimbi zonna batunde ebintu ebyakinattaka, motoka, babitunde sente zonna baziwe famire y'omugenzi Susan Magara. Ojja kujjukira nti baali basabye ransom
oba ensimbi ezo omuntu we bamukwatira abazze mulaba ku firimu n'ebintu ebigwa kuko eryo nti bakwata omuntu wo ne bakubira ne bagamba tuwe ssente bw'otaazituwe tugenda kumutta kati baabawa ssente ate n'omuntu n'agenda maaso olw'okuba nti ava mulamu obwensi eno kati ssente zaabaweebwa buli kintu kye baagula mu balagiddwa ebintu ebyo byonna kooti ewadde oda babitunde ssente zonna ziweebwe abafamire byebyo nno ebivudde mu kooti information endala ojja kugifuna mu mawulire gaffe nga bwe gongera okujja wano ku mukutu ogwagaliwo ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sidi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.